singa Sewungu awangula akalulu nayo nte Mwamiga Shomete yange eriwa kakati ekisooka Sewungu yawangulira returning officer yamudikere nze n'obulwa namukaaga nti wawanguza Semakula Ismail na contestinga era bagenda kubeerawo recount either today or tomorrow era koti bwe mu pronouncing ati yawangudde akalulu enteyo nja gikola ki ate nja kubuulira lwaki saagala kwogera bino kubanga tugenda mu koti ontegera ndowooza nja kubuulira kubanga nabuuza Sema kino weekiri nti kikyo neetaaza jangu kulale yange ekola ki esembayo era wagenda kwesembayo nja kubuulira ku Monday jja omutawane gwakoze eki kubanga ati tugenda mu koti oyinza okuba bengenda okwogera kuno binza okwetagibwa mu koti era bwe bada mu pronouncing ati yawangudde mu nje enti nja gikosebwa kati ku nte zali 5 kungu nze kankubuulire singa byemmanyi njogerako 10% enensi yali wawadde njo sibaza na 6% kubyemmanyi ebyo osirika buki osirika busirise noga munange n'emyaka gyendiko obuzibu ndimu obumanyi nyina abaana be nasoma nabo ulira nyina abaana basoma n'abaana baffe kitegeeza balina bazadde baabwe ulira nyina business associates nyina constituency ya council of abavandimwe nyina ya PLU oyinza okwogera ku kintu omwana w'omunene yasoma ne Shira kitegeeza relationship ya Shira n'omwana w'omunene ekoze eki waliwo Shira lwankubira dadi nangamba dadi waliwo ekintu ekitrending ennyo kwegera tekikomenting akekyo kirwaki ti oyo omwana mukwano gwange nnyo ate dadi we gwe bali mu kubashinga kati efembayo gimanyi nyina abako omwaka oguwedde officially nafuna constituency ya Malayika kitegeeza nyina besola interests zaabwe nawe nozikuuma yes nensirika si kuba nti njagala nnyo naye waliwo byosirikira ku lw'ensonga by the way olanye yakinjigiriza ekyo waliwo lw'otuukanga era omuntu bw'avaayo n'akuvoola manya avodde mikwano gyo avodde constituency nga 8 zaakoze eki zaavodde Lutamaguzi oyo sijja kulimba Lutamaguzi twamukolimira Lutamaguzi teri muntu asize bukyayi ku bantu baffe nga Lutamaguzi nabagamba teri muntu alitandikako olutalo alumaliriza kati mulabye alumba Sale siba kiri Sale jju jeno Sale jju webaza wacha nyomwe Sale bo bawakibaddemu mukama akuwa omukisa babaka bangi bempulira ennaku besobola kwogerera wano naye omwana yasiza obukyayi ku bantu b'eggwanga katoka Sale jju lwaki anti ali mu kugamba mbu Sale yamugjeeyo bwabanga Sale yamugjeeyo Sale mukama akuwa omukisa agambye wano nti jeno Sale ye yabadde emabega waki anti emabega w'okumamula yeeyo nange wengambe era akolimye n'agamba ssebo abatuuliza kekana katambika Luta Sali musale kike kyakuleeta ewaffe musajja gwe kike kyakuleeta ewaffe Nakaseke Sali musale kike kyakuleeta ewaffe Nakaseke Sali musale kike kyakuleeta ewaffe Nakaseke gwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe Sali musale ng'ozze mu maka g'omusajja gwe bayita Sseŋŋonzi ab'akakiiko k'okulonda ne bakugamba nti bo bagasse buli kimu kiganye n'obagamba nti egaani bye eliminated ne bakomawo wano Saida Bumba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira Sali musale gwakukola jene ewaffe Nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe Sali musale kantwana kw'omuganda wa Museveni wajobba buli kamu oyo ye Lutamaguzi Semakula kekatambiko koyogerako kakati omulango ogulya gwakuba ali mukukaba ali munnaku na kunyolo nga afiiriddwa omuntu bw'aba Sale yabaddemu omukono Sale webale omwana oyo asize obukyayi mu bantu wano omwana oyo era ngenda kuddayo bansesitazi baffe mbagambe mwebale mulimu mwagukozi tunali maziga mwami Gashumba ali maziga kati nno ye kyakaaba mulamu ne ovanga ku muntu asiga obukyayi basanyeewo a certain group of Ugandans amaziga gente essanyu lya malembo kitegeera so goli musanyufu ndi musanyufu ku balala bonna
olumwa leo limusanyifu Lutamaguzi yagudde Lutamaguzi akimanyi bulungi Lutamaguzi kyemanyi ompulira nakugamba alitutandikako olutalo jaddutandika ffe tujja dumaliriza Salejju Jeno Salejju hey Jeno Salejju hey tosobola kukera every day ngo tupatrayinga nga abatali banna Uganda nti ensi tutuuseko obulabe nawe ofuna obuzibu tulumwe tekiriyo etwamukolimira ffe tulina olusozi kwe tugenda tukolima ne tuwaaba so mwawaaba nga muwabira buli muntu yenna tutuusako obulabe anti yagudde kati kubaka takyaddayo constituency ya nnyina kino kyabadde ayagala sa nkyakusatu waki bamubyeko ekibanja kye ate nze neewuunyamu nga Lutamaguzi gavumenti eno yabafuula kye muli mwali ki mwali bannaku beyond gavumenti ekuwadde omukisa to be yourself mwali bannaku Lutamaguzi kitawe yalina ki ekisooka si ye Lutamaguzi by the way otegera mwalina ki mwali badde mu bibiita gavumenti eno everyday kubanga yebafudde kye muli nnyo ennyonyi muguze amayumba muguze emmoloka ezisinga obunene ate n'ogikeerako entasiimu ebikola ki ebula agiwa okitegeera mwali ki gwe kungo oyinza okwerabira rediyo eyasooka okukkiriza okukola ku rediyo top radio yakufula kyoli the foundation kati nkulaba bulinnya ogenda kumalira kwa Al Jazeera oba Sky News gavumenti neteekawo embeera mwabaali abannaku kitawe yalina kibanja ki kitawe yalina byapa bimeka nene mujirumba everyday ne mukikolokota ne mukola ki Salejju mwami gasho Salejju okay bwaba salenga yakibadde muju Muwanga Kivumbi abadde mukwano gwange goge mazima ne Muwanga Kivumbi yakola ekitakoleka ogenda otya kirewa semuju n'ogamba mbwendo constituency eri vacant n'ogenda Masaka n'ogamba Mpuuga nti eri vacant kati mwenna muli basibe mwenna muli basibe Semuju Ngana musibe Seggona musibe Mpuuga musibe Kivumbi musibe mwenna muli mukomera luzira omanya abasiru Luzira kye bayita Katikkiro yabakulira section emwe eyabasibe owulira no abamusibe naye olwokuba amaze yebbanga ddene aba prisoners ne bamulondo okukulira abakyabasibe ye Katikkiro naye ayambala uniform ng'abalala era bwe buziba naye bamusibiramu munda naye emisana bw'asiba akijjanya bannayazo si musibe kati Kivumbi wagende ewa Semuju Nganda owulira n'omuganja constituency eri vacant n'ogende wa Mpuuga n'ogende wa Bed kati mwenna mwafulumye bwana parliament yes abo sijja nakugabe sala kumoki kubanga Seggona mukwano gwange ampita ko muyita kojja and I want Seggona tinkwegayiride kabakomye ticket tolumba na wali wanoga ne mukubira ne simu ningezeza kunonya gundi ni yakozeko eggulo it was amazing I saw him yegedde bulungi ng'agamba nayinze kintu kyadde mu mirembe ndabye ne Semuju Nganda badde kunaga nti for him he lost genuinely yagambye I'll not blame the state, I'll not blame anybody, I lost genuinely but there are some constituencies awaba yuno oyani Seggona okulaba ngenda kuyingira obulamu obuli private okulaba kinkulembera family yange n'abo abalala bensobola okutambula nabo emikwano gyenzimbye mu myaka 15 mbebaza nnyo era omukwano ogwo gujja kugenda mu maaso tujja kukola bingi ddala Katonda by'anaateeka mu mikono gyaffe nja kusigala nga ndabirira nga nyamba abo Katonda batadde mu mikono gyange ate era nga nkola ebiyamba ensi eno oba oli awo ku mutendera omulala naye ogw'obubaka bwa parliament kati mu kiseera kino guwummuddemu katusabire abakutte obuvunaanyizibwa obujja mbaagala nnyo mbaagaliza omwaka omulungi era ne munnange mwagaliza obuweereza obulungi mu kisanja kino kyakutte era nze ngenze ndi musanyufu mwebale nnyo ebisanja ebisatu bye mumpadde bye mutawa abalala enteekateeka ya Katonda yali nti nja kukola bisatu Mukama abakuume that's how decent people
Seggonono asobola okufuuka enkya judge. Mu balooya 20 mu Uganda basooka mwali. Kyokete. Nenze nakirabirawo nga kijja. Ntajja kuwangula. Tosobola kugamba nti oli muteeketeeke mu bantu abatali bateeketeeke. Okay. Sekikubo. No. Sekikubo, it was obvious. General Russian yali amutadde ko. It was obvious from day one. Sekikubo mukoddomi wange. Ebisanja 5. Kiki Katonda kyatabakoledde kye mwagala ekirala bannange. Gumanyi kye kitegeeza nti buli mwezi you are assured of 40 million. Agawe wafuna 50 250. Yes. Katonda kiki mwagaza ekirala. Kinagamba abooluganda mikwano gya President Museveni. Buli kimu akibakoledde abatute in the best schools ever. Buli kimu akibawadde. Ensi bwe eri balema nga agenze. Mwene nyanga mweka. Yes, kiki atabakoledde. Buli kimu akibawadde. Buli kimu. Wano ba minister abagudde. Atenga ba amaanyi. Beatrice Atimu Anywa, Mama Mabira, David Bahati, Namboze, Frederick Ngovi, Hamson Obua. Hamson yagudde. Hamson yagudde. Oh, no. Okero Riem yagudde. Mulimba John yagudde. Beta Mongi Akena yagudde. Moriku Kaduchu yagudde. Then waliwo abanene mu NRM abantu nga Nantaba Aida yagudde. Olina Odonga Oto yagudde. Olina Godfrey Kanya yagudde. Koto Dong yagudde. N'abalala. Mera bw'otu byatambudde mu bufunze. Amelia yakomyewo. An amazing woman. Judith Nabakoba yakomyewo. Amelia liko, I think she was the longest serving PPS. Amelia kyambadde ne bamusanga ne munyumya tokkiriza nti Amelia kyambadde. Very humble. Nkirabye mu bantu abakoleze ne President Museveni babeera extremely humble. Ndoza bakikopye nnyo ku ye. Weewuunya nti ono ya Amelia. N'abasirikale bano those 3 generals abadde nnyo mu kalulu kano mulimu Bidi, mulimu Asafu, mulimu JB. Otegera no. Bonyume na weewuunya n'okwewuunya. They are so humble. Yes. Tebegulumiza. Nayo sangara DC. Sanga kaputeni oba sergeant. Noka kino kiki. Ate abo mbatya nnyo musirikale gwosinga nga okutya. Be bano ba private yabo. Akube kyasi. Okay. Bwagamba nti tuula kola ki? Ente yange sebo mwami Gashumba. Ente eriwa. Twali wano. Nano nzakwana nza katambyako ne kambula. Unfortunately samula simanyi kiki. Oba waliwo ekkobane. Ente wa. Eryokunnemesa okufune. Nakusuubiza ente meka. 5. Kati obanja meka. Emu. Wansuubiza singa mpuuga bwanika Juliet Kakande ne omusajja Mbwate Kama Kakembo bawangula buli muntu nte kubona tekuli yawangudde ezo nazitadde mu bwenkanya neno ngamba nti yes kiki ekyawanguza mwami Museveni n'ebitundu bino byonna bitundu ensanvu yasemba bifuna mu myaka gya 1986 akalulu ako 96 rather 96 kati yazze kuna bifuna after nearly more than 30 about 30 years later. Ekigambo ekyo Dr. Kizza Besigye yakyogerako nti President Museveni bw'ateeka obwongo bwe ku kintu takivaako. Nze nsuubira embarrassment yafuna mu 2021 yaddayo ku drawing board omutawana gwavaawa kyovola bamaze emyaka 2 atambula mu ggwanga lyonna olw'emyo PDM. I have sources tell me nti abantu abasuba milioni 3.5 mu Uganda bafuna sente ezo kubanga buli family bajiwanga milioni 1. So zikoze a lot. Ekyokubiri ekisinga ekiri very important Museveni tagaya tanyoma tayisa mwaso muntu yenna tayisa muma taina kintu kyagaya kubanga amanyi kye yalinga tanda bafuuka president. Obote yagaya Museveni ngalowooza mwana wa kuzanyirako. Okimanyi nti Museveni mu 1980 mu kalulu yalusinga tusamu kuteesa. If I was Obote nalitaddewo n'embeera Museveni n'afuna constituency ne mu managingira muki mu parliament. Ne ya underestimating yamuyisaamu amaaso bakuliyetinga districts ezitabangawo my constituencies. Gwe underestimating nga ate yali former vice chairperson wa military commission, meaning Museveni yaliko vice president w'eggwanga lino. Kati being a president of a country amanyi nti omuntu yenna nobody can become a president. Kati ne badda ku drawing board. Amaanyi galiwo, amaanyi tugateekewa.
successfully gino emyaka 5 there is a big section of Ugandans etegedde nti Kyagulanyi he's just a Ugandan exciting abantu nekikomaawo nga tebamulambwa president. Yes. Kubanga yasse n'ababe bennyini ulira slogan yali etya kanoonye kalonde kakuume kabanje. Si bwe kiri kati kankwe ekyabadde wa Kyagulanyi we yalondedde ekifuba kita Magere Freedom Square. Owulira obululu bwa box zaguddwawo misana ngensi eraba. Sinnaba kuwulirayo keesi yonna nti oba bakubye ejenti wagundi oba wagundi. Owulira mu kitundu ekyo abalonzi badde balina okubeera 2,289. Owulira 2,289. Kyagulanyi n'afunawo obululu 808. Museveni n'afunawo obululu 252. Owulira bwe bululu 1,060 be balonze. Okiwulira be balonze ku 209 ku 2,209. Owulira kitegeeza percentage esukka mu 60 yakoze eki teyalonze. Mu kifo kya Bobi Wine walondera kitegeeza sirogani yammwe kanoonye kakuume kalonde kabanje tikyakola. Slogan teyakoze. Ennyingo ezennya tezaakoze. Bw'aba Kyagulanyi we yalondedde awatabaddewo kavuyo konna abantu tebaatandinzaapo okulonda. Kubanga if you are defeated in your home kitegeeza tosobola kusurvivinga mu kyalo. Magere Kyagulanyi we yalondedde Kyagulanyi yafunawo obululu 8 Museveni n'afunawo obululu 2. Otegeera kitegeeza nti slogan tiyakoze eki abantu tebakalonze. Sinnabakulya of course there are many places in Uganda mwadde ebikolwa ebyettemu naye Magere swakikoze eki tekyabaddeyo. Kitegeeza slogan teyakoze. Slogan ya 2021 n'omukazi yagiye bamuyita White akakyala akubambikaddeyo ne Canada. We are removing a dictator kekagireeta. Olidde kitegeeza slogan yakola ki. Ulira for the first time nebi musijja kubyogera nyo batujja bikosa mu 31 for mwana said okwetekera 31 kazize. For the first time abalonzi b'NRM bavuddeyo kulonda. Really? Buuza lwaki? Nedda mu migashoma kanko statistics. Register ya NRM eri mu abalonzi 18 obukadde 18. Eyo njiye. Obukadde 18. Ne president yakyogeddeko katono nnyo ne president yakikonyeko yabadde erwakitura. Nti register eri mu obukadde 18. Kisoboka kityo okubeera nti yafunye obululu obukadde 7 mu emitwalo 9 nearly 8 million. Kati nga nti 10 abatazze kulonda baliwa. Kati ulira wamanyako ekiseera nti UPDF yabeerako ekiseera ng'ena ba ghost soldiers nga ne bali ku payroll nga basasulwa n'okusasula. Tekiriiyo 18 million tekiriiyo. Museveni bamulimba. Secretariat yalimba. Tebawera bukadde 18. Tekisoboka. We know it from a fact nti mu Uganda mwali baddemu ba ghost soldiers nga bali even ghost teachers, ghost wonderful. If they are ghost soldiers ku payroll ya Ministry of Education, sorry, ghost voters, no, ghost soldiers ku payroll ya IPDF, ghost teachers ku payroll ya Ministry of Education, ate ku ya NRM tekiri ekyo bamulimba. The president was lied to. Yes. Wabamugamba nti register mu obukadde 18. Balinga bameka? To me around 15 million or 13. Around 13. To me. Omanyi banaka kodi kano kebamulimbira mu buli kyalo tulinako abantu we bati. No way. Ongamba otya nti constituency yonna buli kyalo mulinako abantu we bati ate n'ofuna obululu 12. Era kyetwatwewunyisiza ffenna. Omubaka w'NRM. Tekisoboka. Naye olina emyaka gy'otuukako ng'amayinja agamu. Linako olina emyaka gy'otuukako ng'amayinja agamu tokyagabikkula.
nganzo kuletera ekizibu ogaleka abantu mwe babira nogaleka ekyolanya yakinjigiriza waliwo amayinja gotabikula nga machazi wayagala dibikula linzo okufiza ka contract ko there are many things when aba mulabe njabbi mugamba many benda bimukalukana kubanga you're raising questions authenticity ya register ya questions zange za my solar zero izinga ku radio kuno when aba mfunye omukisa ne mulaba ajamugamba okay so abalonzi bavudde aba NRM bagizibwa mu 7 ne balonda to me in big numbers confidence ojibateekamu it was not easy go out and vote security ya mweri guaranteed ekirala nupu kye yakola nze kinali njagala bwati nga tebakimanyi kwe kugamba kanoonye kalonde kakuume kabanje kyayamba all the security apparatuses mu Uganda getting ready tewali muyekera abuulira government kyagenda kukola teri muyekera agamba nti ngenda kuteeka ambushi enatete teri muntu atega land mine n'ategeeza gwagiteze kuba ononga nti land mine eri ntinda mu trading center awo sijja kukola ki kuyitawo kati boga nti kanoonye ulya kalonde kakuume kabanje ng'ab'ebibombola bagamba kikyategeeza ontegeera kyova olaba sinaba kuwulirayo nnyo nti wano waddewo ekyamaanyi okwekalakasa okuli awo babadde ready ate kino kibagamba ku radio 4 I'm ready to surrender my phones here njagala mumbulireyo ensi emu tiwaliyo government etolerate abantu abasaanyawo ekibuga teriyo tulo kigenda mu maaso mugongo lya America waliwo ene embizi y'ettaka erumbuye yakunga abantu neto muvuma muyite ki you cannot involve yourself mu kukunga abantu abatuuseeko obulabe tukuyite ki kale mbulira sebo kungu mbulira erinnya tumuyita baba tumuyite ki kale omutuukirivu nedda si kyekyo n'ogamba nti munoonye abantu b'NRM munoonye amaka gaabwe mubatuuseeko buli kyabulabe tumuyite ki abagamba ebyo tali mu Uganda ne bannayuganda bagezi nnyo baresistinze ekintu ekyo mwate mwe batobanga bampuliriza bana ababaka ababapika mwetabe mukole fujjo gwe bajja kuyoola yasigala waka abaana ba mukama wamwe Kyagulanyi bonna bali bweru bali musino baskidinga wanchi baita skiding musino ye gogolo wabagagga fe gogolo waffe mu kyalo twatulanga ku bipiira ne kikukkiriza ku luzi ekikumi bo bali musino baba guli adda amayumba buli mwana ayina ennyumba ye n'ebirala ebweru gwe bagamba genda weetabe mukola ki okwekalakaza mbebaza nnyo nti mwali resistance abagezezaako ayihia nti bangi bayooleddwa bakwate ompulira ayihia bangi bakoze eki bakwatiddwa temwetaba mu kikola kyonna kyafujjo so Bobi Wine kati asigaddewa kubanga guno mundi gwakubiri nga bera wakubiri kuno yakoze bubi 24% is a smaller percentage bogerageranya ne 35% eyo mulundi guli ati Kyagulanyi is a smart businessman Kyagulanyi from day one yatugamba nti nebe munanonda ati bajja kukola ki kunangirira okitegera ndowooza inako tibajja kunangirira kati bano bawambwa balipotinza account yange ku TikTok kye kiganye ba anti kati bobe olobaloza balwanyisa gashumba kebera bibino mbadde kugamba nti Kyagulanyi ze smart businessman aina ababaka basoba 40 siba kiri buli mubaka aweebwa ensako egenda mu kibiina mwavudde ekyo nnyo buli mwaka every financial year agenda funa nga billion nga 5 buli mwaka bakuwa sente kubanga kino ekisanja ekigwako amulira you informed nupu yakafuna 24 billion you get it kati ye buli mubaka aliyo asasulwa government ya Uganda ewe ekibiina sente okusinzira kuki kubungi bw'ababaka ndabako ina baka bameka he's a smart man so yali mukola yamaze dda bana balugendeddemu nga balutamaguzi era wenjagala tugende ababaka abago esokera ddala ente yansubye ente zange nnya zansubye satu ndowooza emu nkyagiri ogenda jimpa
ne kungu asubidwa ente nya atuwuliriza kansobe nkuzanyira eddoboozi lino lwakuba simanyi lwaki ekyuma kyange kigaye ninja kukozesa essimu oberenga oluwulira twali wano ne mwami Frank Gashumba ono nga tuli mu program I think mwezi gwali gwa October n'agamba nti DF ekibiina kya Democratic Front ekikulembera Honorable Mathias Mpuuga tekijja kuleetayo wadde n'omubaka n'omu abatuuliza kyatuukiridde naye nze nali muga nti waakiri kinaleetayo omu oba babiri Honorable Mathias kenyini Mpuuga oba oliawo ne Honorable Bwanika naye alizaati z'akakiiko k'ebyokulonda ezafulumye ziraga nti tebaafunye ekikakasa ebiga bya mwami Gashumba katuzanye eddoboozi lino oberenga oluwulira wetwali ku show naye wano era wuliriza ekoma 2026 tejja kuleeta mubaka n'omu nja kuzaana njagala tule ku record nsaba tule mu kamera eno lindako kubanga kunguulira kati eyina baana ababaka already angaani eyina Mpuuga eyina Bwanika Mpuuga oba musajja dde mu Nyendo ajeeyo akalulu kibiriyo Nyendo mukungu kungu ekibiina ekyo bwe kireetayo omubaka n'omu jangu mufaamu nkwesa eddume y'ente bane nkyogeredde ku mpewo njagala producer akwate ekyo kakwate nja kuwasa eddume yaki ebitaano byabakola bubi Mpuuga yalwawo okwejjako ekintu ky'ebitaano so Mpuuga tadda mu parliament singa abazeeyo mu Nyendo tasobola ate Bwanika tadda ate naye mukwano gwange Juliet Kakande oyo ate mulwadde muyi oyo muyinnya ate Bwanika oyo mukwano gwange nga gye nkomeza ate ono Wentebe municipality Kakembo mbwate naye mwakirimu ampuliriza kanzi abo President Museveni bawe balonda omu commission ono mulonde mu kino nkikuganza embeera ku ground so tebagenda kudda mubeera Kampala gova Buddu ogibwako Addis okitekwa ku nsonga z'e Buddu gw'ogibwako Addis zankole tozinzijako n'ez'obusiraamu ensonga z'Abanyarwanda ne Buddu nyina empewo ground tebalina bantu baliwa kungu tebakulimba ngambu abayimbi bazze n'emmere ez'embwa abantu bakwagala tebiriyo ente zagenze kakati waliwo yankubidde simu ava Bunyoro eyo nanga nti Gashumba ayogera ne Katonda kikola atya waliwo yagambye bwe ntandika kyaki enkya endiga zijja these are facts waliwo kye bayita war room kyeki war room singa Uganda ebadde egenda kukubagana ne South Sudan oba ne Congo war room ba generals bonna abamalayo babeerayo reality strength gye tuyina ne balabe baffe kati olwo tubeera ku radio kuno abamu batimanyi tebeera war room kubabuulira facts naye there is a big stupid constituency of Ugandans abasuubira mbu nzije wano njogereyo ekyalowooza ekiri mu bwongo okitegeera njogere nga bwakola ki ye omutwe gwe kyegumugamba olya nga mmwe abasajja omukazi bwanagamba nti akuwadde muyenga akuwadde bugoloobi babituwa nokera omusaba ekyapa kyabyo nkuwadde ntinda waliwo ntinda nagikuha kati nokera ku makya n'omusaba tayito ng'aganyabo ku nsi ekintu kyalina national ID talina kya kyonna kyakola ki muna nkuwaire edinda yona muna nkuwaire edinda ze tewali yali abimpadde ebyo edinda kuba ntegera nti ono mubbi oyala kunzibako byange kakati wulira let me tell you saagala kumwokinga muntu afunye buzibu it pains kuba ne bwembeera nze omuntu namwokinga nga nfunye obuzibu mpulira bubi naye kankubuulire with due respect Mpuuga $2,500,000 yalwawo okwerwanako kubanga bakodo wana abantu abakodo tubamanya abali certified yali sacrifice nze ebyo 5 n'agamba 3 bigenze nkilinzinga erinnya lyange ekigambo kye5 ne kisinkinga mu bwongo bw'abalonzi Napoleon Hill yagamba omuntu continuously bw'ayogera ebyobulimba nga teri avaayo bichalenjinga gafuuka mazima kati bino 5 mu maaso g'abalonzi byafuuka ki byafuuka mazima $5,000,000 omuntu we mu Nyendo kinene nnyo
kubanga waliwo omuntu mu bulamu bwaffe nga takwatanga ku miliyoni ya sente bwawulya miliyoni 5 ze miliyoni 5 yalwawo ekyokubiri abateeketeeke musango kubera omuteeketeeke yes tosobola kugamba nti oli muteeketeeke mu bantu abatali bateeketeeke nga teboza abakalulu waliwo omusajja sheeko oyo yayogedde ekigambo nkyagala nnyo nti tobanganga oggulawo amaka ge ennyumba y'empya matulibona n'oleeta abasula mu busiisira ku pate oba weeraga kungutogulanga emmotoka ennungi n'oleeta abatambuza ebigere okugiserebulatinga munjagulizeeko emmotoka eno empya obeera weeraga omuntu asula mu kasiisira okumuleeta mu nnyumba ye eri gold plated obeera weeraga mu bantu abatali bateeketeeke bwe weeyita omuteeketeeke obeera weeraga ate nga bwogenda okusaba akalulu kati ekyo it was a disaster they did a mistake ekira dress code yaabwe abantu ababulijjo tobagendangamu ng'oyambadde nga katonda oba ng'oyambadde nga baselebrity balaba weeraga kati nesaati enjeru ogiraba bwe ngigendamu waffe ekalungu obeera weeraga ajja atweragirako nnyo olina okwambala ebisaatisaati ebifaanana ebyabwe okitegeera ekyo kye kyakubya empuuga ekira baafuna sente nnyingi goge mazima nezajja lette baafuna sente nnyingi a lot gabazijjawo I can assure you DF buno mubaka wa DF badde balanga nga abalanga president abantu beebuuza mwabaali abakodoluli kati mugabana akakadde bukadde butaano kiki ekyakyuse mu bulamu ekira ange eri ku ground the truth of the matter is abantu banyiivu abaana abasinga baparticipatize mu kalulu kano bali below the age of 30 tobabulira simanye entalo zeruwero n'ebiki n'ebirala kibava bagenze of course nze kati omubaka yannumye Ssemujju yannumye Abedi naye yannumye Abedi wani yes nekyampuuga tigadde mbawulire kwanze nsibama kungunze sobola kumala wiiki emu ey'okweneyitawo nga siri Masaka tekiriiwo manye ekiri kuki ground okay just mbulira mu line emwe ekyabasudde kye kimpuuga ekyamusudde bye bino byoyogeddeko then Ssemujju akaseera kosinga nga okutya ke kaseera nga abasiru basinga abategevu obungi ako kati ennyo ekya Ssemujju abadde ayina omulabe we gwatamanyi State House kubanga constituency ya Ssemujju ebadde gyabadde asinga okutinkuula State House ng'alaga sente State House zeefuna ne mulago don't be surprised nga State House yafandinze opponent waki wa Ssemujju Nganda abadde abafukidde akayinja mu nganda Museveni ayinza kutta Ssemujju tasobola you remember how they appeared on Capital Radio bombi ne beetwalira mutta Museveni ayino tasobola kutta Ssemujju no way okay ajja kukola olutalo oluli covert asobola okubanga bayise eno ne ekyo chances ziri 9 opponent wa Ssemujju yabaddemu omukono oguli invisible Ssemujju abadde kizibu nnyo bw'ati eri State House ne government yes mbuuza lwaki ye muntu ye mubaka yekka abadde aku breaking down budget y'eggwanga n'akulaga ti State House bagiwadde zino mulago bagiwadde zino Minister ya Agriculture esana ofuna sente bwezi bagiwadde zino ate ekitongole bwe bakiwadde zino era tugenda mu misinga mu parliament kubanga Ssemujju abaddemu ababaka ba Buganda bonna all of them omuntu wa bulijjo awuliza radio 4 radio 7 awuliza radio zonna eza bulijjo tamanyi per capita income tamanya GDP yayagala muntu amutemeratemeramu owulira ti essomero ly'abaana 100 baali wadde miliyoni 5 ate essomero ly'abaana 10 ne baliwa miliyoni 2 okitegeera ne nayogedde naye eggulo Ssemujju yes yagambye abalonzi basazeewo kyenagamba Sseggona yaconsiders a defeat yes kyenagamba Sseggona era Sseggona yayogedde bulungi nti nange ngenda kuddayo nja kudda mu famire yange yes nakugamba Sseggona tayinza kudda Magolo yawangulidde by what 80% singa abadde Walukaga yalibadde 97%. Wow, you get it? Ate n'ekirala akaseera kalina okutuuka n'okkiriza nti kino nkikozeeko kimala nze nyina ebifo bye sigendamu nze sobola kugenda mu kirabu y'abaana bato ojja sanga muwalawo ali eyo ne ba ogizibe bazina bend over
goswale goswala go wabalumbye kubanga gwe myaka gyo gina kubera kasoyingira 50 years ina kubera mu exclusive clubs ebuyimba buno bakuba wi bolaba omusajja ku myaka 5 nga azina bwasamba ng'ennyana oyo aba ya missing stage ya between 20 ne 30 ne 40 otegede sisobola genda mu bifo baana ba myaka 2 mwe bali bajja kuzina amazina otye bajita tracking bajita ki twerking Jesus tobinyumirwa ne bwe mbabe nyumirwa kangene mu bakungu bannange empologoma gye ziwulugumira you get it nagawe nagenda mu mezo era kye mbanjagala okuga nti wagendako mu mezo n'ojja na maloda shikameka ng'ekiri mu mezo kimanyi abaana nga bali kitanga bw'oba oyagala okulaba abantu gye baliira ssente wano genda mu mezo ekyoka banywa sisha simwagala babuuka byesitegeera ebyakayo gyasukka ebyokutwakinga sisobola kati bwe mba ntwakinga olwo babayita batya abaana ba brothers bange nyina abaana ba brothers bange abali mu senior 1 senior 2 senior 3 obasanga eyo kiringanga bobeeranga ku mukolo omugagga akulage omugagga producer unakwata kulaba taliwo wano omugagga tazina nti ayina ebizibu producer yalizewa olaba omutuga azina asamba bwati nga mugagga oyo manya yabonaabona nnyo emyaka gye yalina okukyakaliramu ti yakyakala bino teyabikola ku myaka egyo omugagga nyenya bunyenya mutwe na bigere bwati omugagga ekyokubiri omugagga tagenda mu kirabu n'asasula omugagga asayininga busayininzi ku invoice gye bamuwadde si bino byakwata teri mugagga agenda mu bbaala nga muloodi akwata sene n'awaayo asayininga busayininzi babireeta ekirala omugagga mu bbaala ng'eyaba n'omuyambi we yabeera ne visa card ze akisambwisa bwati nina akaseera we nabeera ku Sheraton awo nga nyina credit limit ya million 5 million nga ngenda bugeze nenkola ki nensayininga you get it so bintu bingi bye tuyize kungu so ino okwebalira era genza nkitadde kya parliament mumbuze ku birala segona nkitadde